omulambo guziikuddwa mu luggya lw'omukungu wa gavumenti. Uganda nnungi ku batalowooza, kubanga muganda wange essente Museveni ze babbye nga gwe bakuwaako kakadde kamu n'okya kyanca ate ng'olina okukazaayo bakubuulira amabanja Uganda gwe bagibanja nga n'omwana wo ne bebi gw'otannazaala muganda wange bamubanja, ojja kakasa nti Uganda bagitunda dda. Wabula Museveni mu kwogera kwe eri eggwanga yayogedde ku ba MP abamu mu kibiina ekya National Unity Platform be yayogeddeko ngo obusajjasajja obutalina makulu oluvannyuma olw'okumulumya omutwe, era nga munnange okusinziira ku njogera ye nga ayogera ku patriotic leadership, kino kyongera okulaga nti bye yeetonda temuli makulu, era nga munnange okusinziira ku bintu byatunuulira ebittatanye ekitiibwa kya Uganda oba ebyobulabe ennyo eri Uganda, mutabani wa mubuusizza amaaso era nga bamuwadde amagezi temunnange yandibadde ekyo akinogera eddagala nga bukyali. Bwe tugendako mu Parliament, Speaker wa Parliament Anita Among amaze okubeera nga alambulula era nga ategeeza eggwanga ababaka abavudde mu bibiina byabwe ebyabayingiza Parliament era mu mateeka n'akakasa nti munnange bwe batyo bano bamaze okubeera nga baabulira. Kansooke okulamusaako muganda wange gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo natudde dda. Njagala okimanye nti aba maintenance palace gye bali nnyo. Maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze byonna ate balina n'ebyamazzi okusa ne ttiimu esobola okuyambako munnange okubiteeka mu nnyumba yo oba mu kizimbe kyo. Osobola okubakwasa ekizimbe kyo ku nsonga z'amasannyalaze oba ez'amazzi, maintenance ne bagikola bulungi nnyo, basobola okubiteekamu ate basobola okukirabirira. Aba maintenance palace ossa munnange n'okubeera nti babirina mu stock era osobola okubeera ng'obibagulako. Hillside View Apartments abo nabo gye bali nnyo, bali ku kasozi Ejjanyi ku Ntebe Road ku kyaki awo Ejjanyi kwetuuka e Namulanda Kitende oba Kajansi obuuze nti Ejjanyi ku kyaki yewa bajja kutwalayo gy'ogenda okusanga apartments ezenyirira okukira omuntu, mulimu buli kimu, ebisenge bisukka mu kimu, eddiiro erinyirira, ekiyungu omuli buli kimu. Osobola okwefumbira emmere, osobola okutwalayo munnange kati oba wakyankalana n'omukyala ate abaana oyagala oba sisinkana ova Bulaaya awantu ewali favorable mubeere ng'ewali ewaka. Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku kasozi Jani Entebbe Road. Timo Property Consultants Limited abo nabo gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Oyagala gula ttaka oba kutunda ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba ekizimbe oba okugoba ku nsonga z'ettaka, aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo. Okukosa ne Dr. waffe munnange omujjanjabi w'endwadde ez'enjawulo. Ennamba zange bwe ziri awo, emu esembyayo 1015 endala esembyayo 73. Alright, bwe tutyo munnange ate katusimbule tutandikiriwa katutandikire ku General Museveni. Kakati munnange nkugambye wano nti Uganda nnungi nnyo kwabo abatalowooza. Bwe kyoba omanya Uganda nnungi kwabo abatakola ki, abatalowooza. Kubanga njagala okubuulira nti Museveni n'abantu be babbye ssente nnyingi nnyo gwe bakuwaako miliyoni emu wabeera bazikuwadde, kubanga osobola okunoonya omuntu eyali azifunye. Kati nga wano ewaffe jjo nawulidde akazindaalo nga kayitamu, abakyala mujje ssente zammwe gyeziri. Lwaki tugenda mu kalulu ka 2026 naluli babasuubiza 2021 nga balina kuzibawa nga tuvudde mu 2021 mu kalulu ako.
kiba kitegeeza nti babategeka mu mulondo ono tubawe ssente naye munnange wano mu Buganda ne Busoga n'ewalala tekyakola newankubadde nga eri baasobola okukigattagatta ne batulaga nti baafuna obululu obuweererako ddala naye munnange bano abasajja babbye ssente mu kuzeewola ne babba ebyobugagga by'eggwanga twogera ku byobugagga nti basimye gold wali basimye iron ore n'ebirala olwo ne badda ku bye mulima emmwanyi n'ebirala export awo babalindira kati ekkolero emmwanyi baalizimba eri bwabwe kyemulina okuzitwala muzirimu wano muzitwale kati awo era munnange kwe bagatta n'okubeera nti n'ebyenfuna endala byonna ne babituulira wano toyogera ku byabufuzi kubanga munnange oba oli awo olina kubeera awo ng'owuliriza buwuliriza okkiriza bukkiriza emisolo kifuuse emisolo naye nga njagala okubulira nti Uganda nnungi ku abo abatalowooza kubanga ssente ze babbye ennyingi nnyo ze babbye ennyingi nnyo bakuwako miliyoni emu waliwo akatambi kennalabye era nga akatambi kano kasobola okutuyamba otulambululira nga tusaba kugenda mu bino ebiddako twagala okulaba Museveni obusajja bwatya bwagamba otalina makulu mu NUP biki bye bwogera byatayagala tweyongereyo munnange mu mboozi yaffe eno naye tusooke tuwulire obubaka buno kubanga bwa makulu nnyo abasajja balidde ssente amayumba g'olaba kuzimbyeko balirwana abo bowaana basomeseza abaana obulungi bowaana abazimbye ebizimbe eby'amaanyi bowaana abalinnye ennyonyi buli kiseera ssente beewoze ssente onambuulira oba wali ozirabyeko kankutandikire erisooka waliwo ebbanja lye bajja mu World Bank nga lya biliyoni 4.55 eza dola libatubanja nga liriko interest y'emu n'obutuntundu 3 waliwo ebbanja eddala nga lyava mu Exim Bank eye China nga lya $1 biliyoni 2.666 era nga lina interest ya 1.5 ate abachina ndoza namwe mubategeera muwulidde ensinga ze Djibouti batuta ebintu byazo waliwo ebbanja lye bajja mu African Development Bank lya biliyoni 1.776 waliwo ebbanja lye beewola okuva mu gavumenti ey'Ebungereza United Kingdom lya miliyoni 309 $309 million waliwo ebbanja eryokutaano lyava mu gavumenti ya Bufaransa lya miliyoni 242.9 million dollars olimi basaba ne banyabo twogera olimi lwa dola gwe sempala ali eyo ng'oli eyo kubira obugalo gavumenti y'NRM tegera sente zeewula mu linnya lyo gwe musingo sinzi gwe nange ffe musingo waliwo ebbanja eddala lye beewola okuva mu gavumenti ey'e Japan lya miliyoni $204.6 eryo balijja Japan waliwo ebbanja eddala lye beewola era mu zi commercial banks okuva ebweru lya miliyoni $2.27 waliwo ebbanja eddala lye bajja mu Trade and Development Bank lya miliyoni 473 eza dola waliwo ebbanja lye bajja mu African Export and Import Bank eyo eba eyambako okukulaakulanya ebimutwala ebweru lya miliyoni 379 eza dola olwo oluusi bagamba tugenze kwewola ssente tugenda kuziteeka
oba mu zi factory oba mu bya bulimi tusobole okuba n'ebyobulimi eby'amaanyi simanyi obewa mu tractor zaatuuka mulimu ebbanja lye bajja mu Islamic Development Bank lya milioni 485 mu emitwalo 40 eza dola mulimu ebbanja lye beewola okuva mu IFAD lya milioni 251 mu emitwalo 7 eza dola mulimu ebbanja eddala nayino liwulire nga balijja mu banka gye bayita Standard Chartered Bank Group erya milioni 393 mu emitwalo 9 ejja dola mulimu ebbanja eddala balyewola okuva e German Commercial Bank lya milioni 11 mu emitwalo 4 aga dola waliwo ebbanja lye bajja mu Bank of Australia lya dola za America milioni 3 mu emitwalo 34 aga dola waliwo ebbanja lye bajja mu European Investment Bank lya milioni 10 mu emitwalo 7 nga gya dola ebbanja namba 17 waliwo ebbanja lye bajja mu Arab Bank of Economic Development lya milioni dola 66 mu emitwalo 10 ejja dola waliwo ebbanja lye bajja mu Organization of Petroleum Export Countries gye bayita OPEC Fund lya milioni 5 aga dola waliwo ebbanja lye bajja mu Nordic Development Fund milioni 41 aga dola amalwaliro ago oba amabanja amayitivu bwe gato olwo munnayuganda njagala kukubikira nti amabanja Uganda agagibangibwa gawerera ddala trillion 10 trillion 10 ebyo ng'omaze okubiwulira muganda wange gwe ampuliriza yensonga lwaki Museveni ali siriyaasi nnyo kuba akimanyi nti ensobi z'akoze nnyingi nnyo tewali nsonga yonna eyinza kuyitira bannayuganda kubeera nga bamwagala era tayagala bantu bayinza kuyisawo obubaka bufaanaganako bwe butyo eri bannansi kubanga bajja kuba bababuusa era Museveni mu state oba mu kwogera kwe eri eggwanga Museveni ayagala bonna obusajja yabuyita busajja obusajja obumwogerera amafuukuuli ku sayidi ye naye nga ge mazima eri abantu ayagala mbu abantu baleme kubulonda era yabadde adikampeininga kakati okusinziira ku ebyo byewulidde bye bakulambululidde awo ku basajja engeri gye beewozeemu ssente mu myaka gye 40 njagala okubuulira kikiddwe munnayuganda ky'oyagala kubanga nkugambye nti Uganda nnungi kwabo abatalowooza Uganda nnungi kwabo abatakola ki abatalowooza kati Museveni munnange yakozesezza omukisa nga ali mu 2025 State of the Nation Address nga adikampeininga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ababaka be wamu n'ababaka aba opposition abalala okubeera nti temubalonda era ng'agamba bano ba opposition MPs okuva mu bitundu kati nga Mityana twogera ku Francis Butebizaake Nakaseke twogera ku Lutamaguzi buno nga yabuyise obusajja obutalina makulu Museveni nga akuba omulanga eri abalonzi obutaddamu kulonda bannabyabufuzi mbu ababakiikira mu palamenti nga bano temuddamu kuba bye boogera si byenjagala
naye ng'okusinziira ku by'owulidde nga bwe nkutegeeza nti Uganda nnungi kwabo abatalowooza muganda wange, osobola naawe okujajinga nti ddala bino bwe biwogera bw'owuliriza Lutamaguzi byayogera ayogera bikyamu, bw'owulira Bobi Wine byayogera ayogera bikyamu, tebiriyo. Kakati munnange Museveni bw'atyo ng'atutegeeza ku byakoze projects zaakoze wano, era wano yabadde ayogera ku bintu ebiwerako ng'agamba nti temulonda obusajja obwo kubanga bulemesa enkulaakulana y'eggwanga. Jjukira nti MP abasinga wano mu Buganda ba kibiina ekya National Unity Platform, era nga okukozesa n'aba Forum for Democratic Change, jjukira nti bino ebibiina ebibiri FDC bwe yataakati mu kubeera main opposition party, bwetyo NUP n'ekikwata nga tuvudde mu kalulu ka 2021. Kakati awo munnange okusinziira ku muyaga ogwaliwo, omuyaga ogwaliwo gwatwala basekandi bonna ne Museveni ne bumutwaliramu wano mu Buganda ne Busoga n'ewalala, bwakuba nti munnange wano wowe bakkiriza kubanga baakiraba nti aba wano oba oli awo baali tebalina kyakukikolera nga toyinza kulimba, kubanga jjukira nti obululu bw'e Kampala bbo tebaabugatta nako, tebaatawaana obumu wano tebaabugattako, kyali susse bususse tebaabugattako. Kakati munnange ambuleera, abantu bali batiikinga ambuleera ku mulundi ogwo, kati Museveni kyamukanga nnyo, era kino kye kyamuviiriddeko ndowooza n'okujja yeetonde mu ngeri ey'okuwudiisa nga ayagala oba oli awo abantu bakifune bwe batyo, bagambe omusajja munnange yeetonze, naye bye yeetonze tebikola makulu okusinziira munnange ku bantu engeri gye babirabamu. Kati Museveni yagamba nti ekisooka mbu tulina okutunuulira ennyo, ye kyagamba nti tulina okubeera abebbuba naddala ku security y'eggwanga lino, era ng'ayogera ku groups zaabo naddala bali mu opposition, abapepeya ne foreign powers oba amawanga ag'ebweru, mbu abaagala okubeera nga bakyankalanya eggwanga, era ng'alabula abo bonna abamawanga ag'ebweru. Ndowooza wano yabadde ayogera ku Germany oba gye bayogera ku Jews, nti munnange erabika be bamu ku abo ndowooza abaagala okubeera nga bakyankalanya mbu enkulaakulana wano e Uganda. Kakati Museveni bw'atyo ayogera ku patriotic leadership, yayogedde ku patriotic leadership kwegamba obukulembeze obw'omutima ogwagala eggwanga, ogw'abantu abaagala eggwanga, abakulembeze nga baagala eggwanga lyabwe bakolerera ggwanga lyabwe, kwegamba nga naawe kennyini nnyini ne bw'aba avuddeko osobola okukakasa nti omusajja ono kati nga bw'olaba Idi Amin nti ebirala byonna basobola okubimwogerako, naye waliwo kimulabamu ekyo ekyokwagala eggwanga lye. Era ndowooza Museveni yawa mutabani we erinnya erya Patriotic League of Uganda, naye kati ayogera ku kutransforminga Uganda wamu ne Africa, so nga ate munnange ekituufu kiri nti ne Uganda ekyagaanye ate alumba Africa. Kati awo wali obuzibu awo. Kale twegamba nga bw'owulidde awo nti ebintu bye yabadde ayogerako, ayogera ku busajja, abantu bwe batalina kuddamu kulonda mbu tebulina makulu, ayogera ku opposition bonna abazingidde wamu, Bobi Wine n'abalala, ba MP nga Balutamaguzi n'abalala, naye ekyebuuzibwa bye boogera tebikola makulu, gwe just nkugambye kubanga ntandise nkugamba nti Uganda nnungi nnyo kwabo abatakola ki, abatalowooza, kubanga teebereza omusimbi ogwo gwonna bagufunye ne baguleeta wano Uganda bagibanja, naawe bakubanja, ne muzzukulu bamubanja, mutabani wo, maama wo, taata wo, bonna bababanja, kizibwewo bonna bakola ki, bababanja. Kati olugo bajja kujja bakutegeyo ku bakuteza obutonotono awo, oba mugende wasalemu bunoneyo, naye ate jjukira nga era sitiru balina okububajjako mu ngeri emu oba endala, kubanga bo ekonomi bagimanyi nga bwetambula, era buli kimu bakimanyi bulungi nnyo, tebakulya ssente
nti gesente bazikuwa nga tebamanyi we bagenda zifunira. Juzi balangiridde nti abo bonna be bawa eza parish development model ezibalimu okozaayo bagenda kukwatibwa basibwe. Manjukira abantu abamu bamanyi nti bazibawa za bwerere, balina okuzibajjako, mulina okuzizaayo. Ne mu kaseera kano ak'akalulu muyinza okuba n'akabembereza, naye ate njagala okubabuulira nti ng'era bwe kiri nti Museveni akalulu bwe kiba nti byabakama yagenda okulangirira bagenda kumulangirira. Kakati ate awo agenda kuba muzibu nnyo kubanga ne muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti tewali ngeri yonna gye mugenda kumukkirizaamu mwamugaana dda. Ne Museveni akimanyi nti ono omwana we nedda, kituufu nedda tajja kusobola, naye tewali kyakukola kubanga munnange bano okulemererwa lwaki bakola ki boonoona. Kakati Luwongoya ebyo byonna nga Museveni amaze okubeera ng'abyogera bwe kiba nti balutamaguzi oba n'abalala bonna Museveni baayita obusajja obutalina makulu nga boogera ku nsonga ddala zeetondako juuzi, kiba kitegeeza nti okwetonda kwe tekwali na makulu. Era nga Luwongoya yabadde agamba nti ewatali reforms tewaliiwo Museveni kyayinza kutugamba. Era apology ye oba okwetonda kwe kitegeeza nti byabadde bigambo bugambo nti okwetonda obwetozi mu bigambo kyovula olaba nga abagambye tebumala, nti alina okutunyonyola biki ddala bye yeetondako kubanga already bano bye boogerako agambye nti obwo obusajja tebulina makulu, temubuddamu na bulonda, naye ate nga bye boogerako. Kakati Lutamaguzi oweeruweero Luweere ebyaliyo bw'abanga ayogera ku nsonga ezo n'ogamba talina makulu, kakati awo alina amakulu yaani? Kubanga nkugambye nti Uganda nnungi kwabo abatakola ki, abatalowooza, era bajja kugamba Uganda nnungi. Uganda ezoke Uganda tewali, ate kitegeeza nti abo tebalowooza kusukka ku nnyondo zaabwe bwe zikola ki, bwe zikoma, tebasukkawo. Njagala okubuulira tebasukkawo. Kakati nti bw'otunuulira embeera mwe tuli ewatali reforms, Museveni kukyusa katugeze nti engeri gye yeeyisaamu okutulugunya abantu, okuwamba abantu, okubeera nga abali b'enguzi talaga kisa yadde n'akamu, tewayinza kubaawo nkyukakyuka yonna. Era Museveni bw'aba akyawagira abali b'enguzi kati nga bwe yawagira Anita Among, yatuuka n'otugamba nti ezo ssente za gavumenti. Kakati mmwe zibalumirawa? Naye gavumenti be baani? Gavumenti be bantu. Lwakuba nti kati wano Uganda gavumenti beebo abali mu buyinza, naye ekituufu kiri nti gavumenti be baki? Be bantu, gwe nange nabo be bantu. Naye akugamba nti ssente zaava mu gavumenti, kati mmwe zibalumirawa? Baani abakuŋŋaanya ssente ezo okutuuka awo? Oba bwe muba muzeeweze, baani abagenda okusasula? Baani abagenda okusasula? Kale kwegamba bw'otunuulira wano nti Museveni amaze okubeera ng'akitegeera, alimu okubeera ng'akitegeera, akimanyi nti abantu bangi nnyo si basanyufu, akimanyi abantu bangi si basanyufu, era yagenda okwetonda nga akimanyi abantu bangi si basanyufu, naye tasobola kunnyonnyola. Era nga okusinziira ku butali busanyufu bw'abantu si bamativu engeri ensi gyeddukanyizibwamu, engeri gavumenti gyeyisaamu abantu ewatali bwenkanya. Bangi nnyo batufudde, bangi nnyo bawuziddwawo, bangi nnyo babbiddwako ettaka, bangi nnyo babbiddwako ebyabwe, bizinesi bazisudde. Bamaze okutegeera oli mugagga, ssente ozirina naye tokolagana nabo, olina akawumbi ka ssente. Wano Uganda bw'okuba n'akawumbi ka ssente, muganda wange balina okuba nga bakimanyi, balina okuba nga bakimanyi zivuddewa, wazijjawa, oziwezezza otya? Mu misanvu gyonna gye bataddewo okubanga bakulemesa, oziwezezza otya? Ono ayinza okufaaninga obuyeekero ono, kitegeeza nti akakumbi kuki ku mutwe. Kakati munnange yensonga lwaki nti abakulembeze bangi mu opposition n'abantu abalowooza bakimanyi bulungi nnyo nti apology ya Museveni teyabadde na makulu. Jjukira nti Sseggona yabadde yatugambye dda nti bw'oba olina ebyokkola teweetaaga kuwuliriza national address ya Museveni kubanga tegenda kukugasa.
tegenda kukugasa kubanga byayogera ebyo byaddamu byebyo byannugu byakulaga nti nalina beyewerera bakola atya naye ng'ate beyewerera be bantu b'abantu aboogera ku ndowooza z'abantu be barepresentinga abantu era be bawuliriramu essanyu kiba kitegeeza nti bekiba nti bye boogera Museveni bye byabadde asingizirako okwetonda nga zensobi yakola ate ng'abeewerera kubajja mu paalamenti ateekemu abeebaka obwebasi nti bo kyagamba kye bakola kiba kitegeeza nti n'apoloje ye okwetonda kwe tekukola makulu. Kale Museveni bw'atyo alina okubeera ng'alinako oboolyawo changes ezaakola ez'amaanyi okusobola oboolyawo okuba nti eggwanga alaga nti waliwo ebikyuse bannayuganda okusobola okubeera nti balaba nti eggwanga ddala mutuufu kati ebiwundu biwonye gavumenti erina okusooka okwolekerawo ebikolwa byayo ebibi. Tulina okuba nga tulaba accountability abantu babeera accountable ku ebyo bye bakoze so si kuba defendinga nga bwe yadefendinga Anita Among n'abalala bonna ababadde nga bajja babba eggwanga ate n'abawa promotions okusobola okubeera nti munnange Uganda ate era ebeera more democratic okusingawo weeri nti bannayuganda si kubeewerera wabula ate kubawuliriza na kutegeera abantu biyinza kubeera nga bibayamba okusinziira ku ndowooza zaabwe ne bwe kiba nga si kyekyo njagala okubuulira tewaliiwo kyamakulu kyonna mu kwogera kwa Museveni na kwetonda kwe eri eggwanga ku kyakola makulu tewali kubanga newankubadde nga General Museveni ayogera ku kwonoona ekitiibwa ky'eggwanga oba security y'eggwanga naye ate tulaba Muhoozi alinga time bomb egenda okubwatuka essaawa yonna eyatandika edda n'okuvaamu omukka oba oliawo ogw'obutwa era nga bo abatunuulizi bagamba nti Museveni yalibadde ekintu kyakitunuulira nnyo kubanga ayitiriza nnyo okubikkirira mutabani we ali careless byateeka ku mutimbagano nti abantu babirabanga oba oliawo ebyolusaago batulima nti abeera asaaga naye bw'aba alemereddwa okumuteekako pressure okulekeraawo okukola ebintu ebyo kiba kitegeeza nti abeera afuuse threat aba afuuse kyabulabe eri ekitiibwa ky'eggwanga okusinziira ku international community okukussa n'okubeera nti bannansi bakirabira ddala nti bali ku bunkenke bwennyini kubanga ono yatulagako dda nti ekikola kye yakolako Eddie Mutwe kyayongera okubeera nga kitulaga bw'abanga Museveni tavangayo kuvumirira kintu ekyo ng'asobola okwogera ku Lutamaguzi w'e Nakaseke n'ayogera ku Zaake ow'Emityana n'atayogera ku Muhoozi atulugunyiza omuntu mu basement n'ayogera ne Tocha Kyemba ye weeri ng'ekyo tasobola kukyogerako kuleka okubeera nga ayagala mbu atulaga nti yalina omutima ogw'eggwanga ne Africa ekyo kyongera okulaga nti Museveni bw'ataba muzibe kiba kitegeeza nti alabika yeeyagaliza nnyo okutuukiriza eyo yiyo newe kiba kibi mutabani wange namuzimba wuuyo yamumentalinga naye amulabira ddala nti mu butuufu si matiriyo naye era yayagala mukakaati kewa amulekewo aizo mwe mumanyi kwegamba kitegeeza nti yayagala kutuukiriza ebyo byalowooza era bye yalowooza adjustinga towange kirabika kino kibi kigwana wala nze yakitandika bwena ze nino kimaliriza bw'abeera nga tasobola kwogera kubanga kati ekyamuhoozi okuteeka nga Eddie Mutwe mu Tocha Kyemba n'amukola bye yamukola n'alabika mu kkooti ng'oggyeko eby'abantu abatalina magezi alaba Joseph Olufega agamba nti Eddie Mutwe akulaga yenna baamukubye bakoze batya naye bwadde eri ng'abonga ne banne nga kati tunuulira abantu ng'abo era gye bali bangi kubanga nkugambye nti Uganda nnungi kwabo abatalowooza naddala abo ng'emitima gyabwe giri mu nsawo kyava dda mu bifuba kakati munnange byonna Muhoozi byakola ne Tony gy'abikoleramu bitulowooza nti nno erina kyezimba Uganda okulekwa okwandamininga public confidence mu leadership and civil discourse era njagala okubuulira nti mu state of the national address
Museveni baba yamisinze ekintu ekyo n'atakyogerako kiba kitegeeza n'atayogera ku bubaka Muhoozi bw'ateeka ku mukutu gwe gwa X ng'atiisatiisa bannansi nga yeewerera buli omu ayogera ebintu ebitakwatagana. Ekyo Museveni abeera asudde kye bayita okusuula, era bw'ayogerako patriotic leadership awo abeera afunawo zero. Awo abeera afunawo zero kubanga omuntu yenna nga ddala mu butuufu akiraba nti tulina okuba n'obukulembeze obulumirirwa ensi yaffe, alina okuba ne zero tolerance ne ku bantu ababe bennyini. Tetulaba nga Amin balina credit kubanga teyasembeza muntu n'omu goyinza kugamba nti Amin yali mukakkwa, nti abakakkwa baabano baali bali mu gavumenti no, nti famire ya Amin nti yaleka mukyala we mugagga nnyo batabani be bagagga nnyo no, nti wano Uganda tulaba ebizimbe kati nga bw'olaba Museveni ne Sudiru tubalina ebizimbe Museveni ayita mu Sudiru nti ebizimbe bya Museveni gavumenti kwepangisa offices zonna bakola obuwumbi busukka mu 5 buli mwezi. Omuntu eyajja nga talina kyalina ezo zonna ssente yazijjawa. Kakati omuntu alumirira eggwanga tasobola kwegaggawaza nga bwe batunnyonnyodde okwewola ssente ezo zonna nga tezinaawo nkulaakulana, enguudo zonna nfu, ebyenjigiriza bifu, ebyebujjanjabi bifu, ekonomi nayo yennyini teyesobola kwebeezaawo, balina kubeerawo nakwewola. Juzi ne Kasajjere yaddamu n'asaba ssente endala baapulovinga ssente endala mbu bayiwole endala. Kiba kitegeeza nti eggwanga liba limaze okugwa kuba Kasajja yennyini yatugamba tagenda yasooka n'agaana tagenda kuziika kutunda ggwanga ng'alaba, naye kati baalitunda dda. Kati gwe munange gwe Munnayuganda munange akyalowooza nti nno Uganda nnungi, akyalowooza nti Uganda nnungi, kyenyinza okugamba nti Uganda nnungi kwammwe oba kummwe abatalowooza. Uganda nnungi kummwe abatalowooza, era nga buli ebyogerwa byonna bibayita ku matu, temufaayo. Kakati munnange eyo tuveeyo tugende mu Parliament. Already Speaker Anita Among yatubulidde ababaka nti bano munnange bakakasanga oba yafunako formal notifications eza defection zaabwe nti bano baava mu bibiina ebyabawa kaadi kwe bayingirira okujja mu Parliament. Abatubuulidde era agamba nti kituufu nnyo okusinziira mu mateeka okubeera nti bano exercisinga freedom yaabwe of association nga bwe kiri prescribed mu article 29 1995 constitution. Era nga Speaker bw'ati atutegeezeza atubuulidde nti ba MPs bano okusooka balina ebibiina byabwe, abamu bajjanga ba independents, era nga bano abamu bakyuka ne bagenda mu kibiina ekya National Resistance Movement NRM, abalala ne bagenda mu kibiina ekipya ekya Democratic Front DF ekya Mpuuga, era nga okusinziira ku biriwo NUP ekyasinze endowooza ababaka abangi ku muwendo ogwabo munnange abavuddeyo ne basala eddiiro ne bagenda mu bibiina ebirala. Kati nga MP wa Bukoto South Twakajabu yava mu NUP n'agenda mu NRM. Waliwo Kirak North MP Akol Anthony Jonathan owa ono nga naye alina, waliwo omulala bamuyita Agritho Emmanuel, bano nabo baava mu Forum for Democratic Change bwe batyo ne bagenda mu NRM. Ojala Martin Mapinduzi MP owa Badege Laibi Division naye bwatyo neyeyunga ku kibiina kya NRM. Jukira nti ono yajjanga independent. Kakati era bwatyo nga tutegeeza nti waliwo n'ababaka abalala
bwe batyo abeeyunze ku Democratic Front eno party endowooza gye bakava okulonkinga ye party endowooza ekyali ndowooza ento kati bwetugerera essaawa eno ziri bbiri n'ab'e Katonga nabo kakati nti kuno kuliko omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga jjukira nti abaavudde mu NOP wakimanya kabonera Dr. Abidi Bwanika mulimu Ente Municipality MP Mike Kakembo Masaka City Woman MP Julius Nakabuye Kakande bano bonna munnange baavudde mu NOP ne bagenda mu Democratic Front eyampuuga kakati bw'atyo nga tutegeeza nti constitution nti ng'esinziira mu article ey'ekinana nti ewaba MP oba ekirambika nti MP asobola okuluzinga ekifo kye singa asalawo n'ava mu kibiina nga takakidduubwa mu ngeri ng'asazeewo mu kibiina mwe yalondebwa oba kadi kwe yajjira naye nti bw'iba ebula emyezi 12 gyokka okugenda mu general election nti ba MP ate baba basobola oku associatinga freely nga bwe beetegekera okulonda nti kati akana akaseera basobola okubeera nga bakyuka kuba etteeka liba teribakwata article ey'ekinana bate bakwata kubanga wali baba kikola mabega wali tulola nga Mpuuga ebbanga lyonna babadde bawooza tukyali mu NOP bika ne bwanika naye mu press conference lumu yakikola ki yakikoonako nga abantu beebuuza lwaki tebava mu NOP ng'etteeka lisobola okubamaamulayo era bw'ayogerera bw'ati nti nvudde mu kibiina kya NOP kitegeeza nti baba bakozesa article 83 kati nabo kye babadde nga batakola kakati ebyo byonna nga bw'obiwulidde awo muganda wange kikulu nnyo okubeera nga obimanya era bwe twogerera essaawa eno y'ensonga kyo kiraba nti abantu bwe batyo balya butaala buli omu akola kyayagala ashifutinga n'agenda kati bangi teboogedde naye nga tumanyi nti era weebali waliwo abatayogedde kati bwegera kwa bwakazi Bashir n'abalala nti bangi weebali bakyusekyuse bwe batyo kakati munange eyo tuveeyo tugende ate ku butemu nakugambye nti basanze omulambo nga guziikiddwa mu mukungu omu owa gavumenti kakati ono inspector w'amasomero ejjinja ono ali ku musango gwa kutta omukyala wa myaka 26 era nti yabadde yamusaddaase in fact yamusaddaaka asobole munange oba oli awo okulinnyisibwa ku mulimu kakati abantu ab'ebukuya wali Enjeru Division Buyikwe District bwe bati babuddemu ekikanga ba poliisi ng'emaze okubeera nga munange ezikolayo omulambo gw'abadde guvuuza ogw'omukyala mu compound ya senior government official era nga ba suspects ababadde bakwatiddwa babadde bamaze okubeera nga munange bakakasa nti bino byabadde byakusaddaaka era nga munange ekigendererwa kyakubeera nga oli afuna promotion ku mulimu Jessica Mutesi wa myaka 26 ono nga ava Masese mu Jinja City munange bw'atyo kigambibwa kuba nti yabula omwezi oguyise era nga okusinziira munange ku kubula kwe abantu bakitegeera bwe batyo kati nga wayiseewo munange weeks 2 suspects nga amaze okubeera nga alangiriddwa nti yabulwa poliisi n'ebaako be yakwata era bano munange bwe batyo ne bakakasa nti be baamumatiza omukyalo ono paka ne baamudda era nga kigambibwa kuba nti Amina Mutesi ye yabatuba ono nga principal inspector w'amasomero wali ejjinja kakati muna reports zitambula nti kirabika kwali kusaddaaka kwennyini era baamumatiza bwe batyo mpolampola ne bamutwala okukakana nga bamusse ofiisi ono akola mu Ministry of Education jukira nti eddogo lingi nnyo mwalaba wano nga Kadaga yakava mu ofiisi ya speaker olannyo omugenzi yagigaana ne bagimomoggola ebisenge byonna bamayiriza agitaddebwa bannange kubanga waliwo omuntu yatugamba nti wano mu Uganda abantu bali babiri bootya tya Balamu tya Kadaga oli bwe yagamba yali komenti neŋŋamba
nti tyabbala mutyani kadaaka kakati munnange bwe bati bamaze kubeera nga batutegeeza nti investigations zigenda mu maaso naye nga munnange omulambo gwa Jessica bagusanze mu compound era basuspects bagamba nti bamumatiza mpula ne bamugamba nti bagenda kubeera bamufunira omulimu mukazi wattu bwatyo n'amatira ne bamutwala kukana bamutuusiza mu maka g'omukyalo ono inspector w'amasomero ejjinja Amina Mutesi gye bamutuusiza Jessica gye bamutuusiza era okukakana munnange bwe batyo nga bamutugumbudde paka kumutta ndoza ne bamukolerako ebyabwe ebyawongo ne baziikawo mu compound nga bw'olaba story eyo gyeri Museveni kennyini tibalina bwe bamugamba nti Bobi Ismail yasulika omuntu naye tejjukira nti bagamba nti yakyogerera mu opposite yakikola mbu yasulika era gwali mulambo gwa mukyala mukazi gwe basulika mbu kennyini yabyogera kati nga baali babyogerako dda kale munnange okusulika kuba kusulika era mmwe abatambula mulina okubeera nga mwegendereza bajja kubeera nga babasulika mutuviireko ebizibu buli omu alina okwekuuma bajja kubeera nga babasulika kati musulike eyo abalala basulika eggwanga lino kale sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo Mukama Katonda akuume